Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumanono mbadyawo naleta olwobubutuka omwanono nayewawo mukwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kosoma nze hitila musoli nga goli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku wakyaliyo kati nawoterera Joy, bye. Soko tuule, basoka tuula n'oterera n'obuuza. Wanange, oh mami. eno kabina bisema bebe Omanyi oyo mwana mugezi. Twagambye agenda sanga eno kayagala nnyo Arsenal. Olumulabe naga UC. Soko sikula omwana. Mubuuze. What is your name, baby? Mami. What is your name? Joy wange. Banange. Bananze nakadde dda kuyiriba. Era nze nabine baseewo 12 mbadde mu kibuga. Otulo tunuma emereza nti simanyi obudde bw'olifuna ng'ogenda. Naye Joy yakubye nnyo kaso. Ananga kantu ako kansanyusa. Munaye Joy. Naye Joy. How are you? Fine. You are fine? Wow. I love you so much. Naye Joy. Are you mommy? Matadangwa. Kati gwe tabaliri jjayo. Ali kunyumiza ku Agenda kukyamera. Kukyamera. ate ayagala nnyo abapya. Okakasa. Oh, banange sitegedde nti okugenda kulya. Musipi gwe. Siba omusipi. Nze emipiira gyanema. Leero tukirire n'amazzi agawera. Kubanga Premier League anatera kuba ogenda kuddako World Cup. Bannaye nze sibitegeera. ebyo nange nabyogedde. Kuddako World Cup wadde anti nze World Cup ndabako fayino zokka. Premier League osigadde. Fayino ze zinnyumira ate fayino zinnyumirako bawagizi nga bakaaba. Nga ndaba bakaaba bafiirawo mu kyekyo. Ngeya Man City Bane eruli nanyumirwa World Cup fayino. Argentina ne France. Nanno mpagira nze bazannyi bokka. Baffe
bawa ekyambalo ky'abawalabu anti bagusambira gundi kata Messi. oba yoyo waliwo gwe bawa engatto simanya Yali Mbappe, Golden Boot. oyo Mbappe basambibwa esinga okwagala kati obuzibu kumbuuza mbu asambira mu Asambira mu France. nze njagala muntu mu France oba yava oba esipiriti PSG. ebyo N'ateera ne PSG yavaayo. kati banne oba aliwa naye nze mpagira muntu Bamutwala kati ali mu Real Madrid. kati gwe kati tomuwagira kuba tali mu ttiimu yo kati nze nali awo Naye mu World Cup mba mpagira France. era France nze mpagira nnyo gye nagendako bamba mpagira gye mmanyi aha ensi eyo ng'ogimanyi ate ne wansanyula kati mba ngiwagire Kati mu gino emiranga si finals zennyini. kati World Cup Bampagira watuuka nga Portugal. bappaddayo ewaabwe Nansi kati basambira ewaabwe buli omu abadde ewaabwe ate Mbappe yafuuka wa France like nzaala ye France naye bagamba mukongo muddugavu kati naawe omuwagira si kyo bw'aba muddugavu nange muwagira senga dda ndi muto nga mpagira balina kayunifoomu kanyumye nga ngamba abo bambadde bulungi bempagira kayunifoomu kaabwe bukala bulungi kati n'abazanyi bange benjagala kati waliwo nekana akasajja kenjagala era bakayita Mane Savio Enoka nga tonyega tomwagala abadde wano toyagala omuzanyi Mane Sadio Mane. Savio Mane Sadio Mane Oyo omusajja asamba omupiira. bane ate nkaagala kale kaagala abantu erinnya lye ye Mane Sadio Mane. ayambye abantu musiraamu azimbye emizikiti bambi akoledde abantu kati emabegaawo yakuba embaga era mu kufuna omukyala yaddayo n'afuna ow'ensi ye tribe ye kati oyo mwagala nti awo nange mwagadde wamaanyi naye ensi temututte asigadde ng'ali ku nnono nnyo era omusanga eyo mu bantu b'owansi eyo abeewaabwe kati n'oyo musambi wange kati mbuuza ttiimu wewava obuzibu obuuza mwasambira mba sibiriimu oba omanyi muntu buntu muntu ate omala omwagala nenga nemukeberako byakoze yeeyisa atya mu society Ate Vinicius Junior. kati erinnya nayo kisibwe kati nno nze ondaba Vinicius Junior. Ali mu Real Madrid. yakola ki Naye kati bw'omuŋŋamba nga atandika omukeberako yakola ki nanti oyo naye yatwalako Golden Boot. njagala byakoledde abantu wansi ki sukulinde kaka wano kaliwa ndeko mwagala anze njagala omuntu ng'ageze kaguddewa katulindeko mwagala oyo kubanga tetubitegeera njagala mpakire byetegeera kati oli mwagala nnyo oyo Mane kali awo bantu tomanya nakumanya nti kayina ssente kyo kituufu keeyisa nnomo naye Joyi Manchester bagimulya ne bagitwala. mugambe naye Joyi olabe kyagamba wakwita Naye Joy ye enoka agambye naye ani talemererwa okulemererwa yogera tuwulire naye Joy. Joy. Oh, sorry, Mamito. Sorry. byayagala Mugambe. Naye Joy. Ngoba Kaira. Bamuyita Enoka. kati kayina kasomere kusomero Naye Joyi. naye best friend wakusomera sikaali era obudde bwonna adduka mu kiraasi n'anoonya sikaali Bambi kanyabo. Kati naawe abeera katuufu kubanga security ebeera ekoze eki? Ebeera nywevu. Naye Joyi. Naye si. Naye Joyi. Si. Joy.
How are you, Joy? Fine. Which class are you? Yes. Yes. Joy naawe onkyaliddeko ate ekituufu bw'obadde tonkyalirangako. Wano bajja bonna. Joy teyaliimu mwali mu Ridima, Kifi, n'ani omulala? Ne Joy teyaliiwo. Gaapu. Abo bonna omuto eyalimu yali Kifi ne Ridima. Joy teyaliiwo. Ne Iba. Ne Iba. Ne Kudra. Naye teyaliiwo. Naawe tewaliiwo katolete kunkyalirako. Naye Hiba. Naye Joy. Naye Hiba. Nakalaba naseka. Naseka ne ngamba kale laba banna. Nakiddamu neera Ate Kifi. Namuwa omwoyo naye nakuwa omwoyo. Iba. Ani? Erinnya ndyerabidde. Joy. Omwoyo. Oli nabadde nti mugensawo naweze dda Mukaaga namunya. ngasaga tumulemese bibye kati wandikebedde Forest Park Resort. n'omugamba nti fe tunatera owetayo mu ddakiika 10 tugenda batutuuseeyo. Baby Joy, where are you? How we do? That is fitted in. Yeah. Naye Joy, olabye amafuta gaffe byasasudde dda. Nze nno wedda nkyalinze akantu bakaggadde nze wedda mayite gannagenda neŋŋamba kiki tunywa fulu tanka. Now what? Mba neyo wa taxi mbala muntu mulala ye yampaka. That one I what? Nze mbala oli nga yendowooza. Ensonga ku ssomero lwaki batusomesa look left right and then oddeyo otunulire mu left. Oyinza oba wasembye edde otunula eno ng'ate oga tebyapulayinga kusala kubo kane mu kuvuga byapulayinga gyewasosa otunula oddayo otunulayo left right and then kyokka Joyi naye kudro nani tamanyi Luganda kati yange tegyayogera naye agamba neraye mami Oluganda lumutawanyi ayogera lulimi ki? ayogera Oluzungu Omwatade kati ennimi zimutawaanya ate n'Oluzungu lwe tetuwulizika naye ng'anyumiza ddala emboozi okumala essaawa nnamba ye anyumya munyumye bulungi kumuddamu nti okakasa n'aseka n'akuba n'akakuba badde neerimba nti ninako naye ziganye nzikiriza panisi WhatsApp toyinaako WhatsApp nawe siyinaako teekako kafiiki weekend
Yapadde weekend keesi. bweggwawo Ani ampadde keesi? awo ng'ani Ani senga. Sanga. Manyingeno wani wasenga. Senga yapadde keesi. Iye. Wadenu wenu. Joy tichawo bamuyitani. Wani yapadde waka. Teacher Wani bamuyitaani? Joy. yapadde waka. Joy. Wani Teacher bamuyitaani? waka. Omugaye tuwese ebigendayo dakiika Waka. Waka. Iye. Wadi ajati. Waliyo ajati. Uyo ajati. Waliwo ajati. Uyo. Ne Joy. She. Oh. Ow. Ne Joy. Wow. Ne Joy. Aye. wasiibye otya ssebo bulungi ssebo ono mama enoka tulimu kwambuka wano ku gundi kugenda ku poloti kale ssebo ntweyanzanya ssebo mukama akoome nange nkutemu iphone agambye atya mbukale mbukajje ajjabuze Ne Joy. Joy. soko lindeko wakamugyeko okalina akaki akazendaalo Oh. That's. Oh. That's. See? This. Kakaneno. akaliwo oh. Yes. Omuwala talaga empale y'omuntu olidde anti otulo nze onkubidde neneekanga n'okwekanga nze no onkubidde neneekanga ninga diva sawa zino ng'atunula kubanga ebiseera ebisinga manyi nti ekiro obeera ku live nze nalowooza nti eri puroguramu ekyeyongerayo n'obwebaka bumbula ate nze ekintu kyonna nti kimpa ssente noonya nnyo wekifuniramu nga siraba kale oba wekigattako ku ggwanga nawo siraba bintu bya lwali nti byolina okukola nti mu budde obwo kutwaliriza tayimu bagenda kugamba ndabye enkoko ensala ebifi obwongo oba lwaki buŋŋambye nti enkoko baziwadde zeerye bw'oba n'otula ofunayo ndabye kati ndabye obukoko obulamba waggulu nga babuwanise nga bulamba tebulina bino ebyoya babigjeeko kati ate nendaba wansi ebiri pieces obwongo buŋŋambye buno obulamba buli kulya biri ebifuwa otwo twebayita otulo oba lwaki bwenkirabye nga ndaba buno babuwanise buli kulya biri era ngambye enkoko ziri kwerya eri erya ginnene bwonna bwofulumukebere kali akantu akagudde olidde enze twala eri
yakizaako. Ah, you see. That's two. Oh. Ebabona enfuufu agitidde n'akataga. nyingi tama lwakuba bambibirize zasinza okweraliikirira akuba empiso Africa Yazuukusa ekiro ne muteerako katyo. Africa Renewal University. Okimanyi tetuyingidde nga tetunagula amazzi. Ayi tetunnayingira tetunnabaako Tunaatera. abadde alowooza mbu tuli wali ku kato mukwano yitawo tuke genda wala Ayagala soda. Ngenda kuwanga. Sowuli. jayira abantu Abadde asala. later okay Gamba, okay. Joy you're going to drink later. Okay, my dear. I love you. Yes. Love me? You're a princess. Okay? Ako kayimba ka Princess nga balimu kugira ku zina akayimba ka Princess nako kansesa. Atana kavidio ketulabye nga bagamba Tugira tugireka. Naye nange niba nawo abaana ewaka mubanegula. Isaac akute oba abadde akute omwiko. Naddayo ku ssomero. Nga gw'okute ennyondo. Kati mu kirasi ng'abaana bagamba Pentagon mwamaze ogizimba. Kati nga nalabidde nga simanyi kye baliko. Nga werabire nti mami woseeyo wakosinga ekibuga kirabo. Pentagon bwe bayogera Pentagon n'enzijukira. ani timu yajja omwiko Ne tubisazaamu kyokka ffe twali twambusizza ekisenge. Era ekisenge kyo kyali Tebatugamba kinaatera oku. tuyindemu. Ndemu tugira tulindamuuko. No ejjinja n'oli kasukeeri. Because twali tugenda kwola entebe ku biiki. Twali tugenda ne bammami. Si lwero lwe bakola face painting ne mulimu ekinyonyi. Si lwero Lwero. kati lwaki osaaliza Enoka. Aha. Sinkaso, Bagabu babakuba Batman, Batman, Spiderman. Spiderman. Banaye holiday eno tetuddeyo okukoma. Mundeke. Ne holiday weddeko. Tuzayo ennaku nga ttaano. Tulinde Ewedde. yakaditamu. Mm. Ey'okusireenya. Kubanga eno yeeweddeko. Watomina nakyo mucelebrate nga temunnayita tetunaaba bibuuzo bibatwala mu kirasi ddala nga mugenda outreach. Teri. Ano kama tolaba. Tumala kulinda results. Tulabe ekiddako. Oyisa otyo ogenda mu kirasi eddako tulabe be tuboola. Abasigalira emabega nga tebagende out. Luba lunaku lulamba ne tugenda kozi twagenda mpaka ku airport ne mulabayo ne tugenda wali. Naye no kirabika jja mu kukubo wa ekute nnyo. N'oyo content nali musimu. Singa yalo postinga. Let it out. Bane kozi mameno kati muli yansene. Nze nzirya Eh. naziyiga ezikyanemye eki obwo bwo bukyanemye. Nange bwennyini simanyi oba mbulya. Nze Mbuzaabuzibwa. Nzijukira mbuto nabulyako nga bubisi. Ate babusiise. nga bugayikiko obuntu Nga obwo. bataddemu omunnyo. Enoko obulya. Kati sijjukira bwoma naye nabulyako mu buto. Enoka nno naye alabika. Ono yaalya byonna ne mukena amulya ne buli kimu kyonna akirya. Byennyanja ebibisi abirya. Nze nakoma ku bikalu bye nayiga ebibisi byane. Tuteza tugule wano. Naye banaye paakingi.
Salongoka enoka abagala soda nga bagamba olwo Joy ayina Isaac abakuleetere kiki Isaac ayagala mazzi soda kisebe flute eno kwabiwulira tewetuminkiriza nanga amazzi ndowooza Isaac amazzi agatanyogoga aganyogoga nze agatanyogoga Nze njya n'akasoda. Mami Joy soda ayina tomuleetera soda 2 n'amazzi amanene gamu n'amatono 2 Enoka otambule nga weegendereza kali akantu kakano nkalabye sikeko oh my god sikeko okaina nedda ngamba kano ndinga yabadde nakalabyeko ate nkutunuuliddewo ng'okaina nga sikalabako kamagine Nga toterera kiki Joy katuula kano Joy leero agenze out ne mami which color is this blue yellow ekituufu yino yellow green na mwana zonna green wamulabye wuuyo red aliwa Joy red aliwa what is red no Nika ebyawa ku Busaabala road abananga Busaabala road byagwayo ebinya bikyali nga ne juzi nga wafiiriddeyo omuntu oyo yafiira kwayo weri tiyafalwa express ali ntuukoze eki anoonyanga papa itira wali tulinawo eno enyangu y'okuyita sembere eno saala otogala bino bya Kingereza Amasannyalaze gago tegaliko. amasannyalaze tegali kyeza ffe abatanyabunyabugga ne tuwanga bakabanga kalu naye banange eno kalwaki toleese ice ti 10 kyala mutuufu tuli mu kuzimba bitaano ebyo bigula ebidomola by'amazzi mukama akuwa omukisa ddiva ano kaano wajja ba graduation banabeera pateye bannange eri mu kyalo
University tugisomedde olwo mwami. Wamaze essomero? Osomyeyo taamu emu n'omwezi. Mbadde ngenda muwa ku mazzi. N'angamba bw'oba amaze okusomera. Eno kaye university yo okuba mu Uganda eri mu lusuubo. Sabe ekisa Mukama. Mukama agabe ekisa Agende mu kyokka. Oxford ogimanyi? University ye teri mu Uganda. Tujja girinyira ebbaati. Abatalina passport olaba tetulina ndagamuntu kitegeeza passport yo. Tunaagenda ffe kasita bamaama ayina bangi. Neri yennyini gye bali ng'agireeta enkofiira agamba maama yiiyo yambala. Tugenze ewaka. Otegeddeyo Kisaalongo? Wano wetutuuse. Natera okutuuka ku Kaalamatendo. Tuli Kaalamatendo. Yes. Yes. Kiri bateekwa kyaki ekikondo ekyo? Ekikondo kyaki ekyo? Simanyi. Kiriwa? Ekyo Kyawe emabega. Liyeko lireetera paka ku poloti. Lyekkubo lyo. Emmotoka eyitawo. Paati ez'amakiri yesu. Kale. Ani? Teyanziza otutuusa bulungi. Gapaali waka. Tubeere nga tukulikayo. Akasanako kangende nkuteere wali mukali akasiikirize wali ewa neighbor one kankuteereko akaleesa kwate nkole ebyammwe come and sit kati kwata microphone bali bakupima bikwate ogende obawe baogere kitetugirizire eyogerere ekituleese tuli wano Kasaalongo eno kayakayina Njaga kupima wagenda Luzzi. Luzzi tuluteeke. Esooka olindeko. Topapa. Nze ntudde mu kifo ky'omu maaso. Driving seat. Kyekyo. Maama Enoka. Banange kati wano tuli mu kupima. Maama Enoka mpa akati kange ako. Gwe kwata katepimeza kange ako. Kwata akati. Saalongo ngoberere? Jangu eno gye ndaga gy'ojja. Katepimeza gwe tokakaka nze njokakaka gojja kakutula. Kage ekyo bira by'omuzungu si by'amaanyi. Olaba? Kereta koka. By'abazungu. Abazungu si by'amaanyi. Si by'amaanyi by'abazungu munna.
oba tulete kale kaakati wano bali mu kupima space esigala emabega kubanga waliwo yatusuubizizza kujja kutukolera oluzi tuli mu kunoonya weetuteeka oluzi era gwe tulinze kati obudde buno tuli wano tulinze abatuteerako oluzi bali mu kupima space oluzi gye lunaayitiramu kano ke tuba tuzza wali pimawo wekagenda teweekoona engalo nga nalese nyondo kakirize kalekewo bwoti nga kagenda naye gwe tolaba nti okagira Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-27-26-73 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. nebo mama okay mama eno kaso kanzije panji awe wena katadao kabadde kagenda kugwa n'enkabaka kogwe ko kakwate ate nkoleki kakwate paka kumacha katulabe kakati olabye kakati eno ye nyumba ogirabe eno kuva wano paka eno ye nyumba olaba eno gapu eno kolaki jenfisaawo yekola ng'olujja ne kubo eno gapu eyo gyolaba eno kati kageti mba nkateeka wano kageti kakati kati wano twapimye wano wano twapimyewo nga waliwo akajja ennyumba bwebanga kwatawa olaba kati twagambye luno lujja olaba batuliza akakondo drink akati wali akalala akati ako kwatawo katubeera bwoti olaba kati lwe lujja olwebweru lukoma eri awo toli kintu kyonna kyonna ekisaana ogendawo awo lujja ga muntu kizibu okwera nga ennyumba eri ddala awo kizibu nga tavaayo nkajewo gwe beerawo ngambye oli okoye anti tetwalese emiti ekati yegwe enkondo okimanyi
kati yegwe enkondo kati gwe sigala ku nkondo yegwe enkondo kakati olaba kati kageeti keŋŋamba kajja beera obwe kati nga kavaawo nga katuka kuno ku kisenge ky'edduuka kati omuntu bw'aba akoma ku dduuka bw'aba nga agadde kugenda eno then bamugulirawo kageeti akayingira nga jjeeno kati ndowooza nawe twanditadde kati kale kakati kyenjagala ekiri kimu kwatawo beeraawo kwatawo awo waali kwatawo waali awo zijje mala okukola ebintu byange bino eno olabye buli wenteeka akati buli wenteeka ekiyinja manya weetaagawo omuti lwakuba tetunnagigula eno kagendo leeta ejjinja genda noonya amayinja kaakano wano kati olabye gatekeereeze kakati olabye kakati kyenjagala kiri kimu kakati awo kati oluzi oba ng'omukulu ennyo kakati awo kati we tuba tupulaninga ebyoluzi lakwaza omusajja yeetaaga n'amala okujja ne tumanya obunene bwalwo bwoluyinza okwenkana simanyi gapi gy'anaaluzimbiramu nakika kya luzi kikyagamba waliwo ebika bimeka by'oluzi tulina ebika ebyoluzi bya mirundi 4 tulina bowa oro tulina bowa oro ne tuba na zino zigundi zinayikondo ne tuba na zino enzizi zibasima obusimi enzizi lwe baluyita luzi balusima nga ludda wansi lusima wansi nga ludda wansi then n'agawoota kati simanyi kika kyayagala kuleeta wano kati nekyetaaga n'amala netwala obunene bwalwo nga akati olaba kati lwetaagisa somewhere here kuva wano mpaka wano lwa nsonga ki lwa nsonga nti no oyinza okwagala nga n'abebulu bafuneko ku mazzi oba bwe luba nga lulwo tekyetagisa luzi kubeera eri wala eri kubanga tomanyi bagenda kuzimba eri bagenda zimba batya kati bayinza ozimba ne basima amazzi ne basima ng'obukyafu bugenda mu mazzi g'olina mu luzi lwo ensonga lwaki baagasa kumpi n'ekkubo wano oba tosuubira kitu na kimu oba oyitayinza kuteeka wano toyireti wano kizibu era ekkubo ate n'obala nti no senga ensi ekulaakulana nebagaziya tebajja lutuukako kati kyoba oluteeka wano kopi ab'ebweru no babe nga basenako oba naawe eno ate nga teruli ku geeti kwennyini kati tetagisa ye n'abeera nga obugazi bwayagala kasita agambye ajja diva location gyalina eri ku simu yo naye nga kyemba nsuubira omuwa otuuseewo kati nno ddamu ogimuweereze olaba aba atapingamu n'agifuna sikiwa kale mu kutebereza luyinza okuba nga lukomanga wano lwoluzi nga wano kati katonda abantu basigala bayitawo nga tebatambulira ku lwo lwennyini nga bayita wano bwe bati yeeta akati ako mpaka akatafula ku kateeka awo
wano toteeka wabweru wa sengenge w'olukoba oteekaawo ate eyange tebagibulookinza akawunti awo wensuubira okuba kati eri kuba kati wano kuba libadduka kata luba lujja lwa nyumba eri ogenda ebintu nga bwe twagambye ebirala toileti biki tuyetaga luzza eri kyensuubira kati tumulinda kaje katumulinda ajje akakase papa lowooza nno okyakima amazzi papa takyakima amazzi mukama bw'aba agize n'atuwa feva ne tufuna tanka gekaga ssente gonna teri nzizi zaffe ng'ebulenga tulina amazzi anti ffe tetuli mu kitoogo tuli ku lusozi ku lukalu ogamba mwagenza mukyaliyo nga ffe enkuba etutwala ng'enkuba ebatwala nga nema bw'ebamenya yadde sibasabidde kubamenya sibasabidde kubamenya naye baaba tulokalire tukyagera maaso ne pulogulaamu y'eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano okushifa nakawombe katukomewo nze wano ndi ku kasozi kennyini bali be bananyini ttaka abaliwo abo simanyi obalabye ffe kampani eyatuguza obalabye bananyini ttaka baliwo tona babalaba ko bananyini ttaka baawo be bateeka awo kitegeeza wamadiva nze nange sijja kuva wano tomanyi bananyini ttaka kati be baba banyiniryo kati awona ne batunda naye nga otekwanga be bananyini ttaka babateekawo babiri kati simanyi nno wafuuse kibuga abaana bazibu bajja basenga kwe bamala batunda sayidi ne sayidi kitegeeza waba waweddeyo tulina okunoonya ebintu nga bisatu bye tulina okusaako waliwo ebintu nga bisatu bye tulina okutunuulira ekisooka wetugenda okussa ebintu byaffe matiriyo seminti ki ebyo tente ebyo wemugenda okussa ebintu n'ekyo ensonga nkulu nnyo aw'okuteeka ebintu kubanga buli ngeri birina okuba nga birina bwebigenda okuba kati tulina okufuna akantu akali okumpi oba nga kwezi ennyumba natufunako omuzigo ne tufunako omuzigo gwa kubiteekamu nga waliwo asulamu era mbegere wate okuba bwasulawo tuyinza kussa maaliyamu awo wotonemba nga temuli abeera mu kasitoovu tujja saba baneiba wano babeeramu simanyi tebabeeramu awo newano waggale naye tebabeeramu mufune kufu singa mumanyi nga nnyiniwo naye ba waliwo omuntu muteekeddwa okussaawo omuntu wammwe gwe munaabuuza byagenze bitya kitegeedde nga kikulu n'okumanya amazzi nga bwe gava awatuufu amazzi agaffe gaganagajja kati tulina galina mpaka lwe ganaatereera simanyi galwawo simanyi kubanga bwe twamugambye yagambye kyetaagisa amazzi gasookewo diva tolaba ono omwami bwe twamugambye tetugenda tandika okuzimba teyagambye nti amazzi gasookewo kiba kitegeeza amazzi ago golaba galimu ssente nno gagula obuguzi amazzi golaba gagula obuguzi ennyumba okuggwa nago gaba gatutte ku ssente amazzi gatwala ssente kale waliwo ebintu mu kuzimba bye batabala naye nga tebitwala ssente twala ssente ate nga n'awatuufu wegava tetumanyiiwo temanyi wegava
Mama Share. Ndio mwa oninga munno. Akwerabira erinnya ate era kwogera ku ggwe mb'omanyi. N'ayogera buli linnya ly'amanyi. Okimanyi nti bw'otaddeko zino gundi ne ndaba nga tulinga abamaze kukuba egundi y'okuzi. Bino bye basimba nga bagenda sima omusingi. Nkondo soka muzisabire Saamu linnya lya Yesu. Tumaze okulinnya bw'ekigere. Kati no Ssaalongo guno mulimu gwaguli mu mitambo. Sooka osabire sayiti. Sooka osabire sayiti, Mukama agitukuze, agabirire buli kinoomu yenna agenda kola ki? Agenda kutoola mu nsawo ye. Omulimu gutambule bulungi, gugwe bulungi, ekitibwa n'ettendo kidde eri Katonda. Jangu eno Diva onaasobola muba neighbor. Yambala zino ennyimpi ojje tukole kasaako tusabire poloti yaffe. Ninza n'oggwa ekibuga. Tojja ggwa. Omakyale. Lero tukate tutemye ejjinja gaal kyokka gaal mpozani Joy. kyokka Joy kati nze onompitaani kyokka Joy kyokka mukazi talemererwa waakiri okwonoona okulemererwayo noona kyokka Joy neno nze tata w'abaana nze kolaba nino abaana kyokka mukazi nze ni tata w'abaana nze gwola Mama. kyokka mukazi Kati kiba kikulaga ewaka tewatera kubaayo abasajja. Tewabeera tolina abasajja. otaate waka nga nze wampala empanvu bweti. Amanyi bagaapu. Bagaapu tomanyiko kyokka Joy. Ssaalongo gwagenda simbula essaala wano gyeninzi osabire essaala wano eno sayiti. Wano nanti tusibye olukuubo olugenda ewaka. Ennyumba eyo Ennyumba y'eno sayidi emabega eri. Kano ke kakuubo ketu. Anti nange kyenabadde. Ate topaakinga onaasuza emmotoka ebweru. Tuyinza nange nabadde ogirako ko edduuka nelikola ki nerisema. Tuyinza ogirako ko buli kimu kyonna nga tuyinza okwongera ku dduuka netusako ko nga fuuti 2 bwe luti gyona erigira naye nga eno yo gaapu esigaleyo bweti. Oluzi wano wabadde alupulaningi wano. Ntaddewa obuntu bwange. Bwe baba mbu batusimidde luno olwawansi tetunamanya lugizi kika kiri wagenda ottu. Badde nga lubeere wano bwe luti wano. Jangu tusabe mamito. Kale kyokka Joy. Tokasenda naawe kano kaleke. Kalekeewo. Joy fuulu. Joy ne Hope. Jangu tusabe. Joy Hope. Kyokka Joy. Arsenal girl. Mukama tuze mu maaso g'Omukama. Wagamba Mukama nti otunanyanga ekigero nobanga otuwaddewo Mukama. Tutwaza kubanga watuwaawo Mukama neera Mukama. Era Mukama waffe yatuwaawo Mukama Taata. Wagamba nti nno tunazibanga ennyumba ne tuzisulamu. Mukama era n'ogamba nti nno obw'omukisa emirimu gy'emikono gyaffe Mukama. Olwaleero Mukama nga Taata olwaleero Mukama tutemye ejjinja ku protein y'okuzimbawo ennyumba. Mukama gwe tulemererwa gwe Katonda ayazza
olina obugagga obw'ensibo olina obugagga obw'omukyama obwo mukama bwowa abakwagala mukama tukwetaaga leero mukama yeggwazimba kwagamba nti bw'otozimba nyumba abazimba bazimbira bwerere mukama nakama taffe bw'otukuma kibuga kumira bwerere mukama tukwasa nyumba eno mu maaso g'omukama kubanga ffe tetulina mukama tukwasa mukama tuseeko okuganja mu buli kika mu buli muntu enenena mukama taata amirirwa mukama ogamba naye akasamba katasuzagana ku bayali mukama tusaa mukama bwinene mukama taffe mukama awulira ebigambo bino mukama omusenkenyunta akwatibweko mukama tusobola okuzimba ennyo mukama wange taata mukama tusaase nka kubanga ffe tetulina kye tuyinza kukulizawo mukama etula kyaffe taata wagamba nti eneno n'ensi yo n'okuyokola byonna by'omukama ffe taata tukusaba mukama wange taata omulimu guno gwe tusanze kuwalira omukama ogwa omukisa gusobole okuggwa mukama gugwe mukama wange taata owe ekitiibwa mukama wange taata mukama era ne mu kuyingira tugiyingire tweyagale tuwangaliremu tuzaliremu n'abaana bangi ennyumba eno mukama mukama tukwebaza katonda pe mukama tusa ebitono mukama sigadde biri mu maaso g'omukama taata kwagamba nti opulaninga kwaffe mukama niyo tukkiriza kukw'omukama tusa mukama wange taata otuukize mukama owe mukono gwa muntu enenena alina kyatodde ku poloti eno buli muntu enena alina kyatodde ku poloti eno nenena atereddewo akabego gifuna n'okubeerawo mukama taata obaddize mukama obawe ekijijje nga kyamuyika mukama mukama gwakeera mukyama asasula buli muntu buli kwetaaga kwe mukama kusasula buli muntu kukusina ku bikolwa bye mukama taata obaddizewo mukama mukama okimanyiso nga mukama waffe amiina mukama tukwebaza mukama kubanga oli naffe amiina mukama bawa omukisa eno kasaba nange nsabe sikamina sinabitegeera nnyo ebyo okukamenyeraako tuddemu buto omaliriza omaze kale oti yafunawo ojwadde omukisa gw'obwana anti abadde guno mukisa afukirira tujagalamu obwana sikamu saalongo kuba nnyo ono ali ku lunyiririrwa abantu abamanja abaana ngali saagala bitebyaka byakaana kamu katonyampa abaana babiri bazakuba katonda nziyampa abaana amiina nekufayinja bakozakaawo eggulo babadde bakutte puroguramu bokka ngaalabo abayimbi abatendereza nga bonna babe abakuba ennanga jazi nga bonna bange eno kasoko sabe nze nfundikire saala joy ne joy ajja tusabira n'omutoko ono omutoko ono taliiwo omuto gwe baddako basoma mu P4 P3 abo abaali abasatu naye omu ku bo bambi yavaawo wasigala babiri Debula ne Dokasi nja senga nina obusobozi senga mu nsi buli mukazi azaala muwa ssente ene tuna obusobozi nze buli mukazi azaala muwa ssente oganya abaana bannaye nze nzaganya katonda nga muzaale mwali ebintu bino ebyobutazi eno kasabira sayiti buli mukazi azaala senga muwa ssente nze kamazimpe nange nja kukiggulawo mukazi azaala muwa ssente yongera ku ddoboozi mister mukama tukwebaza olunaku olwaleero tusobozza otutambuza mu makubo netutuuka wano mukama watugabirira kino ekifo era mukama tukusaba ojja obeere naffe nga bazimba buli kimu ekigenda otambulira wano mukama oteekemu omukono gwo abakola bonna bagenda okukola wano mukama obayiweko amafuta go babeere bulungi ennyumba egenda okuggwa nga twali gagamba mbu yafunye obuzibu bwebuti ne bwebuti kama obawe ekirabo ky'obulamu anka ali mu kujja ayagala tukolerako wano sebo mukulembere mu makubo gatuuke bulungi mukama omuteekeko omukono gwe si abaavuga gwe abaavuga kama tukusaba ojje nga watuwa kino ekifo tukusaba n'ekizimbe nakyo kimuke kama tujja kudiza ekitiibwa n'ettendo nga tukikuwa essaawa zino tujja kikongera buli lunaku nga wagamba nti ababiri oba abasatu banajja mu maaso g'omukama ne bakusaba onaabeeranga wamu nabaayi mukama
kama jangu obeere naffe otukwatireko tukole buli kimu mu buteefu bwakyo ekitiibwa n'ettendo kikuddire. Amiina. Taata ow'ekisa ekingi kabaka w'abakabaka obudde buno nze mu maaso gwe taata ow'ekisa nzize okukwebaza olwa byonna ebyakaseera akayise. Taata omulungi okoze bingi nga mbiraba n'amaaso gange, ompadde ettaka eriri ku kasozi ku lukalu. Taata weebale. Obudde buno tuze kuwonga sayite eno mu musaayi gwo Yesu. Katonda eyatonda eggulu n'ensi nannyini maanyi agafuga ensi yonna agakuuma mu nnyeera ng'etambula n'etafa, agameza omuddo nga tewali yagusimbye, agazaaza empologoma, agazaaza empisi n'emisota, buli kimu kyonna ne kiba nga kiriwo nga kiri seefu olw'amaanyi go. Taata ow'ekisa ekingi obudde buno ndi mu maaso go nzize okukwebaza. Nzize kukwebaza kubanga oli w'amaanyi era gwakira ku byonna. Taata omulungi ow'ekisa nkuleetedde eno sayiti kabaka w'abakabaka. Jangu gw'aba afuga kabaka w'abakabaka. Ngiteeka mu mikono gy'obukuumi bwo Mukama bwe buba bubeera wano kubanga gwasinga byonna ebyegulumiza byonna tubizikiza mu linnya lya Yesu. Yesu omulungi kabaka w'abakabaka. Obudde buno ndi mu maaso go taata. Waliwo Luganda ali mu kujja wano. Mukuume mukuba tambule emirembe asobole okutuuka wano emirembe. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire taata. Naffe tukumye ne tusobola okutuuka emirembe. Weebale Yesu kubanga gwasobola byonna. Katonda w'amaanyi obudde buno tuli mu maaso go. Tuli mu kukwegayirira obudde buno. Okiriza amaanyi go agakuuma eno sayiti. Abazimbi Mukama bagenda tandika kuzimba wano. Bawa omukisa ate obawa amazima basobole okukwasaganya omulimu guno mpaka nga guweddewo. Bakuume bawa obukuumi obw'enjawulo taata. Babeere balamu bawa ekirabo ky'obulamu basobole okubeera ab'amaanyi bakole omulimu guno guguke. Tusobole okwogera nga tukwebaza nga tukutendereza nga tuyingira mu nnyumba yaffe nga bwe watandika kabaka w'abakabaka. Manyi nti bw'otandika tokomya mu makati. Taata omulungi ow'ekisa ndeeta buli kinoomu yenna agezezaako kutoola mu nsawo ye ng'awaayo atuwa tatumanyi. Akola buli kimu kyonna lwakwagala. Ayi kabaka waba sente tezibulanga mu maka gaabwe, sente tezibulanga mu bizinesi zaabwe. Bizinesi zaabwe zigaziwe Yesu Kristo. Bizinesi zaabwe zigaziwe kabaka w'abakabaka. Bizinesi zaabwe zigaziwe Katonda wange omulungi. Leeta bakasitoma ab'enjawulo Mukama nga buli lwe batodde Mukama tewabaawo okwejjusa. Bagambe nti wabula twatodde Mukama atuwadde omukisa kubanga gwagaba ebisoboka n'ebitasoboka. N'ogaba ebinene n'ogaba eby'amaanyi. Mukama Katonda wange ow'ekisa ekingi ono w'Oluganda yeewaddeyo kujja kutukolera oluzi. Aze kutukolera oluzi. Ekintu kino si kyakugamba nti kya muntu omu oba kiryerabirwa. Tekiryerabirwa mu kiseera kyonna kiriba nga kya kijjukizo. Ntono omwana w'omwana wa gundi ye yakola bw'ati ne bw'ati. Mukama Katonda wange nkuleetera diva n'abamwagala n'abamuwagira. Mukama bawa omukisa Mukama. Bawa omukisa taata omulungi ow'ekisa. Nkuleetera buli kinoomu yenna amwagala amwagaliza. Nkuleetera n'abatamwagaliza Mukama bawa obuwangaazi. Abeere successful nga baba bajjulizi nga bw'okyusa emmeeme zaabwe basobole okukyuka badde ku ludda olutuufu kubanga bajja kuba bamaze okutangaazibwa nti buli kimu kyonna kye babadde boogerako tekibadde kituufu. Ayi Katonda ow'ekisa ekingi amaanyi go kagake, amaanyi go kagake gakirire ku eno sayiti kabaka w'abakabaka. Ebbanga lye tubadde tetusuubira ly'oba okoleramu kubanga gwasobola gw'okola byonna. Ndabye omukono gwo nga gutambula. Ndabye amaanyi go nga gatambula. Kyo nga kiwangula ebisitsi, nga kiwangula ebizimbe. Taata ow'ekisa ekingi nkuleetera abaana bano abaddiva Mukama. Bawa omukisa taata. Balabirire Mukama. Omukyalo ono muwa omukisa ogutaliiko buyinike. Muwe ekisinga obulungi taata. Muwe ekisinga kubeera successful that. Muwe Mukama Katonda wange ow'ekisa. Sirina byakwogera naye gw'omanyi byasaana okufuna. Ayi ow'ekisa ekingi ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Waliwo Rajat Company, waliwo Happy Taxi Studio, waliwo bizinesi ez'enjawulo eziyimiridde n'abantu Mukama. Zona ziwa omukisa buli atoola yena mugaziyize ensalo ze Mukama. Muwe gaziyize taata omulungi ow'ekisa. Buli atoola yenna muddizeeko
ebisukkulumye ku byagabye muddizeeko ebisinga obungi emirundi n'emirundi kwekyo kyatodde bizinesi zaabwe zigaziwe buli kimu kyonna amaka gaabwe gabeeremu emirembe amaka gaabwe gabeere mateefu ekisinga byonna otuwa ekirabo ky'obulamu tuwangale tusobole kuyingira eno nyumba nga tujaganya nga tujaguza nga tuyimba nti haleluya tetwandimazeeko naye katonda amazeeko kubanga yasobola byonna ekitiibwa n'ettendo bikuddire kabaka w'abakabaka emirembe n'emirembe ayo wekitiibwa ekingi kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje kyoyagala kikolebwe mu nsi nga bw'oyagala kikolebwe mu ggulu otuwa emmere yaffe ya leero otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye otulokole eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe amiina webale yesu webale taata Choka Joy. Ono nadda amanyoka abo tatomulanga akusitulawo mwagamba situka ng'amanyi oli kulumizibwa yanyize dda bambika maama yoimusirisegena omusangula amaziga wuuno mami wuuyo musangula amaziga kale nsangula amaziga anoonya lugoye lwakusimuuza amanyi basi kano alonda ekiddugala mbale so nyongero bajjukiza lwaki sibawo ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zozokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio like mukubidde tulabe watu omusangudde amaziga abadde akabira ani amakubye network Joy ASM what mukubye mami ani amakubye gambe sanyo nagambye byonna tulyokke naye wonjirira soda obuzibu obugendo kikyo baleete embooko naye tewali atatya mbooko nze nzitya nze kusomera olwalabanga embooko ng'omusibe ogumpita kale nyabo naye diva okimanyi nti tugenda funa wano omulyango tugukupangisa kwano musajja omulyango ye nga takwata tufune we tuteeka ebintu omulyango sikitegedde omulyango kyotegeeza anti wano baagalawo kati okufuna we tuteeka nga wakabamanyi naasaba ku neighbor oyo aba asobola okumpa tumanya byonna byaggezesa tuba tetumanyi ekyamawo n'obabuuza n'obeeyanjulira enzo waawali tugenda zimba you try your luck awo otandikira okumanya neighbor tunaakolagana oba taabe mwangu bagamba never fail to try ngaagere nsaba kugera kunzijira kuddamu omukubire takwata ndooza yatuwadde essaawa 5 nga zino endala ataddeko ebirala naye puroguramu nange kennyini twali tetugikoze
Ndikira munange okulaba. Ndoza atambula. Eda ali mukola muntu abagira bitirinde. Eno simu ezitowa. Kirabo iPhone 16 katulabe ebbuto lyo ndage ebbuto tulabe bannange rabe ebbuto kyokka bwenzize nga sifumbye lwe lunaku lwe tugenda okulwawa kyokka singa teyaŋŋambye 5 oba weeyaŋŋambidde 5 n'oŋŋamba nti tujja genda ku 6 mbadde ŋŋenda fumba. Choka Joy. Joy. How are you? Fine. You are fine. Yes. Where's Imu? Amatare. Oli bamwitani? Oli. Ayaka. Senga. Ono Ayaka. Si senga. Ayaka. Senga ali. Ayaka. Senga aliwa. Okuba baba. Nange leta nange nkwate muleta. Choka nange diva. Chifui. Bade niza akanzirize. Tasobola. Agavye setekera. Sesembereza kankasule wala. Ane omwana ayina ebbina modeling amutulabe. Ayina nyashi. Banange model omulabye. Oh wow. Oyo kyusa tulabe. Checho. Oh. 5 princess. Nzijikira chifine mami Faima nga babere wakabakalabe bati. Chifine nakola bwati. Ojogwa. Olese kiboko. Nedda. Tuyagala mboko. Sagala mboko. Sagala mboko. Sagala mboko. Ojogwa nako. Esebo. Sagala mboko. Bana bekansoka ebiri. Ndabe ekiwanyi. Ekyo ekiti. Tebajja n'okufuna obutubi bagenda simba mu musingi. Apate. Apate baby. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Don't you want me Isaac atufunye serindi yoni. Don't you want me like I want you, baby? Don't you want me like I need you now? Chekalu yimba ngali serious. Apate. Wagana gayika. Kanu gasi. Mommy finger, where are you? Iya. How you do? Daddy finger, where are you? Iya. I did it. Daddy tida, where are you?
Ffe twatuuseewo dda. Kale ssebo. Ali mu cupboard. Nga toyita oba kuyisa italo. Ddamu muyite. Ddamu. Panji. Gano. You put on your shoes. Shoes? Oh. Ouch. 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 Gaganeno. Lika. No, aliwenzija mabuloka wansi wawera. Wali kali akafunzi akaliko obusubi. Isaac akanonga kakoze red tewakyaginze. Kati aha. Aliwa. Ekikigwe. Yaliona apati apati. Pingu ijoyi. Na joyi. Ratatouille. Ate akayimba kena yagadde kazi n'okatuni kano Pokoloko. Pokoloko. Put my shoes. Nakalaba ku nice. Naye oweka komate Keyongerayo. Munamba naye basalamu ako. Nze nagira kati yagende wajjajjawo ne yali omuyimbi. Yagende wajjajjawo yali omuyimbi. Kale onyumi. Kale nyumiza Pokoloko. Yagende wajjajjawe wansi nga yasinga okuyimba mbeyo wansi yonna nga wateekawo nga swimming pool yabwe yagita kati yajja ng'ayimba n'agwamu ensawo eno yerwanya entalo ndoza okuva wandaba yensawo gyenkwata kati munnange eri mumagoba eri mu magoba yajja ng'ayimba n'agwa mu mazzi ne bamugjayo tata oyo omuzayi n'agamba ng'ono amanyi okuyimba kati bano abaali bamunoonya kusinga yeegomba yali yeegomba mulakumbe jjajjaawe Anteka supa inashuda abantu ab'ettima simiyokunda ino Where should I put my shoes? Ati onaawuggana wama ono alina buto ddene ono buto ddene kale sebo gweko gafumba boyiro gatokoseza agambye neggono omwana ngenda kukuba omanyi bwagambye salo omukazi gyagutulanye omukazi gyagweno tabyawula tabisiruwala nedda tabimanyi munenye kitono mpahaga ennungi kati dive wakaawo tewabeera musajja kati anaategeera ddi omusajja amugambye ogwo omusajja gyagwe nedda mwababeerayo aba abayita mannya gammwe naawe kayinta amanyi angamba oli musajja amanyi oli senga kati oba ye ki joyi gwoli ki oli mukazi oli musajja oli joyi mugambye gwe oli mukazi oli musajja mbwa daddi ojja kumenya mama ebigere gamba obwayi oli musajja oli mukazi oli joyi bannaye erya singo bayinza omutendeka omusajja n'omukazi
era munnaye bwe batyo kati bwe batandika ng'omwana akuli nga alaba gadda wamma kyekimu maama eka buli kimu yakikola yakitegere buli kimu era akikola funa buzibu nk'omwana lwetwogerako olambudde olwo lwobadde ogamba olwawansi oluleko olwo aprocess ennene so nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate bafotografa abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio atonani Isaac. Coco. Isaac. Attend. Coco. Attend. Genda ete enkoko tugisale. Data. Wasiibye otya omwana ng'obuwala? Bakutuusizaako emaali nakutangiremu mukubire ndaba oba akusimbe bwatuuka ompoleyo amanda ga 2,000 ogateko kwagwa agali mu kakutiya ebale kale ddiya wange neyanjiza ne bebi wange pepepe. Thank you. Welcome. Kati data nze nga tompadde emmere. Nanako food. Asike. Mbukasiike. For you? Yes. For mommy. For food. Kaka nga kalinga akalimu enkuba yadde sinagisensinga naye mpulira egira kono emizannyo gy'ekiwala Ojja badde kasiya baguze hafu y'omuceere ne bagula obutungulu ne bagula butto ne bagula amanda ga 1,000 ne bagenda ne bafuna biringanya za ddole ne bagira ne babayisamu eggaali mama eno birthday y'abaana baffe etuuse baddole obawaayo 1,000 oba mpaako ku manda go birthday y'abaana bange etuuse ngenda bakubiba oluseke bafumba ate bo bwe bafumba tokoso nga bafumbye ku birthday y'abaana baabwe ne keeki y'olukumi ebaawo ne bagisala ne bayimba nabo baleetera bafumbye omuceere n'ebinyeebwa ne bafumba ate babifumbye bulungi mama
okay. You're welcome. Asanyusa okubanga badde emmere ye. Alidde okubya n'engalo. Atunuddeyo. Pepe. Atunudde naye gwe. Daba foko nayo nze nabadde manyi ogiriiriddemu. Thank you, Mommy. Welcome. Thank you, Joy. Welcome. Bring food. Ami bwana bagindiire ya. Iyo? Ajange juwe Enoch. Ayide. Kwe yide? Atoni. Nani? Mami Shifa. Ndesoko oli. Yide kamu. Yeko oli kamu. Iye. Kali musiika kuba ejjiiko gwe waagirabye. Mpulidde ng'akakuba akantonyedde ku ttama. Gagana amazzi. Kamere kakano. Kamere kamu kaneewo. Eri mu kunsansomala naye Kamere kawisha. Kamere kawisha. Nana kwa kawole. Ndolinda kukawole. empale Enoka ze yali Kamaje. ekimuntu ekiwundu kyageze. Kamaje. Dawa ya kamaje. Eno empale gye nakoleramu surprise. Olundi gwange gwasooka okusanga Mami Shifa. Yeeyo. Esaati yeno. Wasooka okunsanga ku sheera. Ate kye surprisingira muneera. Era empale y'empu. Kubanga yo teyalabika nnyo. Walabika emijoozi. Amazulya. Iya. Ewoomi yami. Yummy. Yami. Yawa kamu. Mmere kamu. Aya kamu kano. N'akakuba akalala kantonyedde mutono. Yawa kano. Kati kuba ku ssimu omaze okufunga. Ne wano katonye. Nagala yamere. Kubira kudra essimu. Kuga eno. Iwa. Kuba kwa. Kai. Halo kuga. Yaje. Era nange bwenkubye mu mutwe. Kuga. Kuga. Kaakano n'okuwera. How are you? We're fine. Kubanga gava mu kati kano. Era mwena Sifa. Hello Joy. Hello. Erietya Joy. Kangi kakano. Hello. Mami Sifa. Yes, my love. Ono Mami Sifa. Akuya. Hello. Oh, Mami Sifa. Unu wala. Yeta. Hello Yeta Joy. Come. Come. Yeta. Kajeko. Jako. Jako. Aw. Yeta. Pata password togimanyi. Ya Danieli na Isaka na Yakobo. Yumusugagare. Oh. Missy. Oh, wow. No. Kaka nakali kaagala okubojja mu ngalo ng'olina kasooli. Kaliwa. Kaaka emabega. Nti ebiwuka mbadde mmanyi waliwo ekintambula. Genda oleete enkoko tugisale. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne Nnabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe.
tusisinkane nate